Obulwadde bw'omusulo abasinga bwebayita UTI oba urinary tract infection bufunibwa nga obuwuka obusirikitu buyingidde ebitundu by'omubiri ebikola, ebitereka awamu n'ebitambuza omusulo. Mwebyo mulimu ensigo, obuseke awamu n'akawago. Obuwuka obusinga okuleeta UTI bubeera bwa kika kya bacteria wabula virus ne fungus nawo busobola okukireeta. Abantu abalina UTI batera okubalagala nga bafuuyisa, bafukafuka, omusulo bwe gubaluma baagala gufuuyisizaawo. Omusulo guba gwekutte, balumwa wansi w'olubuto n'omugongo, bafuna omusujja n'ekitengo n'ebirala bingi. Obulwadde buno businga nnyo mu bakyala naddala abali embuto ate tebufunibwa mu kwegatta. Okukebera omusulo n'ebintu ebirala kiyambako okukakasa nti olina obulwadde bwa UTI n'oluvannyuma n'oweebwa eddagala erisaanidde. Okukuuma obuyonjo awamu n'okunywa nnyo amazzi biyambako mu kutangira obulwadde buno obw'omusulo. Oyagala okumanya ebisingawo osobola otugoberera ku mikutu gyaffe gye mugatta abantu, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, byonna nga tukozesa Health Touch Uganda.